Bulijjo mu comment section bagamba nti nno lumu Professor Ssekajja alitulika n'akaaba. Kimaze nno ne kituukirira munnange Professor Ssekajja akaabye ku mukolo. Kasita alabye ku mwagalwa we bambi essanyu. Amaziga bambi ne gabeera nga gamuyitamu naye Bestman yabaddewo nnyo okuba nti nate akola omulimu gwe munnange n'abeera nga amusangula ku maziga. Omukolo gwo gukyagendera ddala mu maaso. Professor Ssekajja Ju Chosen Becky Ju kitegeera Dictator Amiru ye ali ku restaurant munange yefumbira ku kamere naye ng'ensonga bweziteweziri twegatteko tubeere nga tuyozayoza Chosen Becky okuba nti nate atuuse ku lunaku luno buli omu oba buli mukyala lwe yeegomba katusooke tukuwa katambi ka Professor Ssekajja. Professor Tokaba Professor Mambi. Professor Olibera Mugumu Tochikola. Professor Tochikola. Relax, Professor. Tukakane. Simanyi lwaki abantu bagamba nti no Chosen Becky mbuye yawasizza. Naye guno omukolo gwa okwanjula famire y'omuwala famire y'omuwala be bategeka ddiko be bategeka ebyokulya be bategeka ebyokunywa bano bajjanga bako just nga baleese na birabo ebirabo bigenda okubeera nga bitwalibwa mu bazadde. Naye munnanga abantu ku mutimbagano bali mu kugamba Chosen Becky wejje ku lujja anange naye katubeere nga tukuwa ku taata wa Chosen Becky yabeeko wano kyagamba. Olunaku Katonda lwe yampita yaŋŋamba musangamu ekitiibwa mu maaso g'abantu. Nsooka okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna eyakola eggulu n'ensi era Katonda atukkiriza okubeera mu kifo kino n'okubeera ku mukolo guno. Mussaamu ekitiibwa ku lwammwe ababadde ku mukolo guno. Katonda weewe ekitiibwa n'eggye ly'abamalayika erikuliraanye gwe Katonda tewali bakatonda mulala. Njogerako gwe kitaawe wa Mukama waffe Yesu. Kubirako Katonda nga omugala ez'amaanyi. Akati twagala tubeere nga tukutwala ewa Full Figure avuddeyo n'alyoka agamba nti ye akyali ttiimu Dictator Amir. Oba ono akoze omukolo oba ki akyali ttiimu Dictator Amir. Bwe bamaliriza ennyumba yaabwe jjukira nti Dictator Amir munanga ali mu kuzimba nnyumba. Bwe bamaliriza ennyumba nabo bajja kubeera nga bakola omukolo nga bafunye omukyala omutuufu. Akatambi kaakano nze ndi ttiimu Amir Sekweka ate era sirumwa kuba nze standinze ku kituufu. I support Amiri era mugende ku Amiri Foods mulye emmere paka tulimala ennyumba yaffe kandi atuwa omukazi omutuufu omuteeketeeke tuli wasa. Naye ebyo wenna olaba toyala ne mu kamera. In fact bannange tali kibinga muntu kudduka nga tewali amugoba. Wenna omagamaga ng'oba eyabbye wenna omagamaga era ng'omuswavu bwabeera wenna obufaananyi wekaka wasisa wekka ontaseka bumukwata emba bw'ozinyiga ebyo munnange tebinyuma. Ebyaddala binyuma bannange nga tewali akaka munne ku bonna nga n'omusajja aweebwamu ak'obuntu. Teri kibinga bannange mulekerawo okuwasa abasajja bajja batema. Abavubuka be muwasa bajja kubatema. Muri mu kuwasa abavubuka owasa otyo muvubuka ng'oli kuba kunda 5 simanyi nnya namba bana bazala nga bakutunda bonna balinga bali wali wazala nga bali bucket. Abavubuka bajja kubatema. Muwasiza obuvubuka obw'ekimpatiira mubutidde future jakkeera ku makyoka koowe nga tekakyayina gaasi nga kabaddewo emyaka 4 tukakuteme kakubajje. Muwasa obulenzirenzi obwo naye bujja batemera mu mayumba. Owasiza akalenzi ke kamane jasimanyi ke kaanike kanakunkunye mwenjera buli wamu ke kakususumulebe akasajjo jakkeera ku makya kakutame nga tekakyayina gaasi ge kakupikako nga tokyakawulira okakoowe.
kakwata embazzi ng'okanonedde emyaka 6 kali awo beeta kakutemeteme nga omanyi nti n'omukolo gwa Chosen Becky gwasombye abantu oba gusombye abantu ne mama wa chicken abaddeyo nnyo wuyo mu Gomez naye maama kye bamukoze mu comment section bamutabukidde bamugambye nti tanyumye kyokka Gomez bambi yabbeeyi olaba nga yabbeeyi naye munaye mu comment section bamugambye nti no tanyumye bamugambye nti yezinyazinya bannange bavuddeyo ne babeera ng'ate tebamwogerera abulungi kale akkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo nekyo olina okukola kimu kwe kuba nti no subscribinga olikinga akwesa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section amawulire go tukyayina mayitirivu kati tugendeko ewa Mathias Walukaga bambi si birungi oluvannyuma lwa Electoral Commission okuvaayo nekakasa nti onaggiddwa mu lwokaano okitegeerera ddala bulungi kale nno si birungi eruddeyo naye nga Mathias Walukaga yavuddeyo n'akakasa nti agenda kubeera ng'ate yeekubira enduulu mu kooti eya waggulu okitegeera kale katubeere nga tulindirira katukuwe Mathias Walukaga mubeere bagumuze kyali mugumu nnyo era mundaba ndi mugumu nnyo ndi mugumu nnyo siina buzibu bwonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu high court abanupu nabo bavuddeyo okuba nti no boogera ku nsonga zino eza Mathias Walukaga twagala tubeere ng'ate tukuwa Secretary General owa NUP twogera ku Lubongoya abeeko kyagamba ono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro East ina 95% bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola okifuna ono omusajja gwe mulaba kubanga buli woyita abantu so ekidda ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino naye tukubira bannayuganda mwena mwena omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwelifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwelifuuse ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu emitwe n'okukola ki ate akakiiko k'ebyokulonda ke baali badde osuubira ne bagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola byekaagala ebintu bwe bityo bitategeerekeka n'ebitongole bya gavumenti byonna nga bwe mubimanyi nabyo ne twesanga nga tuli mu mbeera eyo woowulirira bino Walukaga aba gafomba akakiiko k'ebyokulonda kamuwanduukuludde muleesi ku babaka 12 n'opu be yasimbawo ndowooza esigazizaayo 32 abakyali muleesi kino kye tugenda mu 2026 bakiyita opposition nja kugimaraho nabagamba ebyobufuzi byetaaga abantu abagezi si byannakedde kuba kadongo kamu n'anyumira abantu nange kazije neesimbewo luli gavumenti n'abagalira gavumenti eri mu buyenza baali balimu okwebaka ne baleka bassegiriinya bakatolu bwama n'abalala ne bayingira paaliyamenti naye kati omuzannyo gw'opposition mulimu n'abalaba babadde mu opposition buli kimu kyonna bakimanyi bulungi ku mulembe guli basegenya we baayitirawo bonna abo tebaayina bitabo bakatolu bwama n'abalala we baayitirawo kyali kyangu opposition yali tennafuna balabe munda muyo naye kati olwaleero n'abalina kaadi za NUP bennyini bakozi ba President Museveni kyova President Museveni yakugamba nti bwe tunaatuukira 2026 ng'opposition ngikubye mu ttaka indeed NUP esigaza ababaka 32 kwaba 112 be yawa kaadi ate nabo we tunaatuukira mu kalulu tomanyi baani be bagenda kugula baani bagenda kusala ddiiro NUP eyinza okusigala mu Lubongoya yekka zebabuulira so ago ge gali ebusiro abantu bajaganya abantu beeyagala abantu bali mu kuzina mazina amakubo bagaggadde bajaganya olw'okuwona ekibambulira bajaganya olw'okuwona omuntu ataasoma okujja okubakulembera
bye biri eyo mbagaliza buwanguzi ngenda kubamba wa updates buli kimunga bwe kitambula kuba omwana musindise ku ground abo wabakazi abesibye ensenso abo wabakazi n'abavubuka abali mu kube ngoma ku makubo nti bawonye Walukaga constituency yaabwe si yakadongo kamu. Bweteyongerayo n'abannuupu bakambwe oluvannyuma lw'okuba nti nno Mathias Walukaga awanduddwa okitegeera kaakati akkiriza tubeere nga tukuwa ku penge. Electoral Commission tetugenda kukkiriza busiru bwammwe. Tetugenda kukkiriza busiru bwammwe nange gye mwagala tuyisaamu Electoral Commission. Tetusobola kukkiriza bino bintu bya kisiru. We cannot agree. Tetusobola kukkiriza nammwe. Mwe mwagala okussa wansi NUP n'otumanyiira. Byabagamba this is too much. Byabagamba this is too much ne tiimu ye ya Museveni mwana. You cannot disqualify Mathias Walukaga ku buyigirize bw'alina. You cannot disqualify Mathias Walukaga n'obuyigirize bw'alina. Buno wammanga. Walukaga badde mukwano gwange for the past 20 years. Mumanyi nnyo ebimukwatako. Era kambabuulire mbakakasa Walukaga yasoma. Mugambe talina buyigirize. Walukaga alina obuyigirize. Ladies and gentlemen, kansooke mbabuulire Walukaga be yasoma. Tetusobola kukkiriza busiro ebigende munno egende mbwa era ani opposite akanakana kaboka segona kayitewo. Ladies and gentlemen, tulina ebbaluwa gye tulazeeyo mu Electoral Commission bagigaanye. Ebbaluwa eno ebadde ya kiragala. Ebbaluwa eno etulaga nti twamala omugigi gwe bayita ogwa katikisimu. Wandika katikisimu. Bali emisomo gy'omusajja gye yasoma katikisimu. Kuba naffe twabeeranga tuve waka bagamba agenze kusoma musomo kitegeeza yabangulwa yasoma is educated mu katikisimu. Era ebbaluwa agiraze byabakama n'agigaana. Olukagalazeeyo ebbaluwa ey'okubiri ebadde ya yero certificate ebadde ya yero gy'abalu b'evidiyo era sebo byabakama agigaanye naye ngeri mulaga nti nno yamala confirmation. Wandika confirmation. Confirmation. Bw'oba wasoma katikisimu at the same time ne confirmation kikufuula leader, kikufuula omuntu eyasoma okubeera ng'osobola okubeera ng'oliidinga abantu. Osobola okukera ku macyangu ofuuse bulaza, osobola okukera ku macyangu ofuuse faaza, osobola okukera ku macyangu ofuuse bishop. Kitegeeza Walukaga is already educated religiously, yasoma. Era ebbaluwa azibalaze nti yasoma katikisimu, yasoma n'omugigi ne confirmation bazigaanye ebbaluwa 3. Omugigi, confirmation ne katikisimu bazigaanye. Imagine 3 certificates bazigaanye. Bwe bamaze ozigaana n'abagamba bino wammanga nti bannange nakulira kye bayita Masaka gye nzaalibwa. Era nakulira ku kikundi parish kye bayita bagiyita Villa Maria parish. Villa Maria parish twalinayo omusomo gw'aba bulaza era nalina kubeera musu kubeera bulaza. Era abalaze certificate ebaddeko sente gya Villa bagiyita Villa Maria parish. Once upon a time blaza. Wandika once upon a time blaza. Abaze baluwa ziri abaze no baluwa ganti no yasoma nabirako once a time blaza wande teyasisobola kubeera teyasobola kukibeera naye nayo bagiganya. Ladies and gentlemen, omusajja gwe twogerako ono gwe baganye gwe bagamba muno talina baluwa za buyigirizi njala kubajjukiza ekintu kimu. This is all of malice. Lwaki kabaka yasooka n'amuwa obwassa. Lwaki kabaka yamuwa obwassa nga kabaka azudde nti musajja muyivu nga yakuguka mubiri wa. Wandika coding. Mu coding yayiga kye bayita okusuna ze bayita zi strings zino olukuba nti ayiga kodi ku kodi. Mu mawulire amalala akkiriza tubeere ng'ate tugendako ewa Eddie Mezaya naye wuno ayina kyagamba ku nsonga za Mathias Walukaga. Muza twasomera mwerere dayo osome ate olabi nti brain power sikuleekaana. Ekiyimba kyo kyewayimba kikuyambye eki kale kikyuse results. Ekiyimba kyo kyewayimba kikyuse results kale.
ebintu ebimu birina kubeera by'amagezi. Walukagga ekiyimba kye kyekiruwa ebintu ebimu walukagga bibeera by'amagezi si byakuleekaana nakwekaza. Nze omuntu bw'abuuza nti edimizaya bulijjo mundaba wano abagwagwa nga bagamba naye gwe otulimba nti wasoma bino leeta certificate nga zireeta nga zikuba ku mmeeza. Tekineetagisa kubuuza kuba nzirina mu nju. Abasinga nga mugamba weeraga ki gwasosoma. Nze omuntu bwangamba nti wasoma wa ngambireta nga mbikubawo kuba mbirina. Si byakwogerera nti ate wano nedda bibino genda ku college yino obuuze. Genda ku ssomero bweriti. Naye gwe tewasoma ojja ogamba abantu abaasoma nti akapapula kalina ku 2 gwe bakiwa entry. Gwe basomese gwe bawadde ekibuuzo nti omuntu bw'asooka ku makya asooka kukola ki. Wenkanenkana omwana eyakola general paper n'asula nga amazzi gayo engatto ziri ebigere biri mu mazzi ne bannange mu abusing education system mbwammwe. Thank you very much Electoral Commission. At least for this tukuwadde credit. Education at least kebeere mu ki keddemu eyimuke olw'ekyo. Nti wasoma nti nasoma nina simanyi public ne bannaye tumanyiddwa wasunke nina public simanyi majetani makiwa entry system. Bannange kambabuulire ebbaluwa y'amakiwa entry teryagibwa kuba babuuza ebibuuzo by'amatako teryagibwa. Babebuuza ebibuuzo by'amazi teryangeetegekera bibuuzo ebyo. Kati Walukagga omululu kibi. Walukagga abadde mmeeya nga teryamugambako yali sose nadda ku kifo ekyo ky'obwa mmeeya nga bwakuŋŋaanya empapula ze. Kubanga obwa mmeeya tebeetaaga kusoma baagala P7 na senior 4. Tebeetaaga kusoma sooka onwerere eri ng'omala ofuna empapula zo. Nemboze oleze ogiza ati ate gwayimba ennyo kadongo kamu nyo era tubadde tugenda kusuba ku palenko stage yeno otuyimbire Walukagga nze natama omuntu ataasoma amanyire abaasoma nze manye ebitabo bwe bitumenya. Full figure wuno avuddeyo n'abeera ng'atabukidde abo munnange abali mu kuba nti nate basabula Jayden. Agambye Jayden mulwadde ate era si kibi kuba nti no bamusondera ssente kubanga buli muntu yandyagadde okumusondera. Okitegeera katubeere nga tubikuwa kufena natayagala buyambi wano mu nsi olamu abala mumusabiriza nga mulina emikono n'amagulu mulina manene mulina amabina amasava mwenga musaba olwala bulwazi senyiga n'otaba nobe basaba abayisini simanyi babaani bandagenze wanaani atasaba anatayagala kuweebwa ne bayibuli etugamba lwatu nti musabe nga muliweebwa munoonye muliraba mukonkone muligulirwawo ekyokusaba mukijjemu okuddanga kuba gundi asaba gundi asabiriza. Waliwo n'abeefuula balema nga bali ku street babba bubbi naye ono omwana mulwadde alabika n'obulwadde. Tomanyi nabbanga mwana olwo obulwadde bumulumidde abaana baba bagumagumadde emitima baba beekyawakyaawadda kati mmwe mwamwongedde obulwadde kugamba nga bwalimba nga bwakola kiki ofa ki naye era omubanja ki. So abantu balina ebizibu maani abantu balina ebizibu wano mbaka wa honorable Kyagulanyi Kaera kumacha n'agamba abantu buli mubaka milioni 10 baziwaayo olw'amado ziwaayo n'abamakadi n'abasuula nga yasonda mmeka olowooza obuwumbi bwali bumeka obwo milioni 10 zakola obuwumbi bumeka mu myezi emeka olwaggawe bweppa kadi n'azibamma walaba kamukwata naye oli azivuddeyo asaba buyambi bwa bulwadde otaddemu diversoni
muva mu ddwaliro mulinga abava mu ddwaliro temulya sente za mwana simanyi tabusi mulwadde oyo ffe tulina ebizibu ffe buli omu alina ebizibu bituluma mpalo tebyenkana bwenkanyi buli omu alina ebizibu bye tokwata bizibu okubigatta mu bizibu bya Jaden leka asobola okumuwa muwe gwe bw'oba we tosobola kumuwa muleke okusinga okudda ku peegi n'omwogerako bubi tosobodde na kujja kumusabira buyambi ku peegi yo tosobodde na muteerayo kafaananyi osobodde kimu kujja kuba bakuba bamuyamba gw'oli muntu kiggwe humanity yalaga wa olaba musabaza baaside ze mugenda okunywamu emyenge n'oleeta ebetera ku buli muntu baaside yebangamba galubanga lumbe kubanga kwabalo bannaye tolina gwotasaba just obubaaside n'osabiriza katonda ajja kukuba omuggo mwana gwe baaside yefuuka kizibu wano buli wamu n'osaba buli muntu just the baaside gye bagenda okunywamu enguli n'okwekomberera era abantu ne bazikuwa musima bujumo yakuwanga miliyoni ezezi buli baaside bagenda muvuma n'akuggalirayo kati omwana omulwadde alabikirawo n'okulabika ate teyabasaba na ssente oyo omwana yeya n'ayogera banne ne bapushinga message kubanga bamulaba ne mukavuma kasajja kato ne kagenda mu depression kagenze kufeyitinga mukaleke leave people be abantu balina ebizibu ababala bali mu mbaga abalala bali mu kwewasa jina lebe mukola izo nti gwakabirako amaziga nga bali omukazi ali mu kwewasiza akalenzi akagenda omutugira mu nju ono nyindo za mnye naye ali mu kwewasiza kakunemme ensi bwete bweri ensi bwona ogitunulira ku side oyagala olowooza nti ebeere gwe byoyagala ojja ggwe eddalu ensi tegenda kubeera byoyagala gijjeeko amaanyi funa woogirabira mu kamooli si buli kintu nti okidumirako kyogereko apology zigenda kumala amavivi ku magulu apology zigenda kukutula olulimi bwete tambudde abadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi wera